is enough. Museveni tugenda mufuna mu kirungi. Era leka nkubwira abantu bandabe ebwe ne bagamba Gita era fe tubeewunya biri maaso nga tulaba omusajja manyi yavange Nairobi nga yesize kazigo andi tibabula nga asayininga bwati nga ate yanywa mata mukulu Museveni ebyanzire mu nsiko yayina ebyanzi byessebo amatanganywa aveye ebweru mukyala yali Sweden oyo Janet kati atuuza olukiiko bakamanda mumanyi bangambye muleta abakazi mu barak mu kampu z'obuyekera mujja kuleta bambega biki omukulu omu n'ayimira bami naye yafa n'agamba muzeeyi bamitanga muzeeyi Museveni abakyala naffe tulina ebizibu tuli bantu bakulu gwe lwaki otuleka n'ogenda e Sweden oba ogenze kukola ki yada oyo mumutwale mu kinnya okuleyo ki anti je komera twalina ebinnya obereyo nge wanse mu misota who is General YK Museveni R001 okwata na jja ku blocker nina kusooka kutta mu nsiko wasikoka kutta omala kutta n'ofuna emmundu emizimu gy'abantu gikulumbagane omala kutta n'ofuna ekyokwambala sebolex naye nga batugambye abakyolina abalango babi labwe ndaba kati esaazi no nga Museveni ayina okero olyema mutabani wa Lutwa ayina Mawo Anthony General ayina Bokena Museveni okujja Luweero yata ayinayo yadde akakwate n'aka yajjanga refugee yes azze mu Buganda emuyambe ate kati first of all he deserted Jamiru tayina yadde mundu gye bamukwata naye Jamiru ali blank ere musanga gamba njaguo zangu fulume Jamiru era Jamiru lumwa ajja kufuluma omukulu kyobola njogera ku muntu gwe mmanyi kuzi Museveni abala Museveni mulabulabi walinga atambula ne toilet egula milioni 5 eyo mmotoka ajimpe ngene zimbe dwaire wafe emigadde yasula saazi no general yayina emyaka 9 nga president Museveni agenda mu nsiko lwaki yamuleta mu nsiko naffe ntukuba naye ekikopo esaazi no fetu andibadde lugambe yes kani lugamba ajafuge twabona wamu omwana asomedde ku blue band ayambadde general yagambye embuye alakulaba kuwa maama we kirabo okufuga eggwanga abantu balowooza nti twagala bitiibwa bano bo bannaffe balowooza bagende mu nsiko bafuuke ba general bafuuke biki era mulaba bagenda obbazika helicopters ezivaayo olidde kitegeeza ki mu Luwero triangle buli maka galimu akawanga mulimu omuntu eyafa mulimu omwana yavaamu ne bamutwala mu nsiko twale ekapeeka saa zino abazadde baliye n'abamu tebamanyi kituufu kubanga baaganye n'okwogera ennamba eyafudde kati buli muntu agamba n'omwana nga ali Somalia oba ye yafudde abantu bannayuganda tebateredde but why bagamba nti oyingidde amagye expect 3 things okuwona omaleko emyaka gye egy'amagye 12 olina okuddayo ewammwe ng'olina okugulu kumu olina okukola ki okudda ng'oli mulamu tebalwana ez'obutujju naki naye ate Somalia gye tuyamba abasomali bali mu kisenyi nze waliwo byentunula lwaki tugoba bano nalo ne bagenda tubayambe lumu eri ensete mwagala kufuuka amini yagoba abayimbi anti twogera biyo kubanga kati bano bebambega baabali abaana bafudde imagine 10 Lieutenant Colonel ebyenda babikubye ne biyiika n'alaba talina kyakko naye ne yeekuba kati famire ye ebintu by'amagye omuntu bwafa bikomaawo nze nabagamba nze siberangako mujaasi wa President Museveni fe twali banunuzi liberators eggwanga that is wrong it was illegal mwatujja mu masomero tulwanyisa obote tuddeyo tusome tubeere abantu abanene mu ggwanga President Museveni yakitugamba nga mu nsiko oyina embeera ekwesibyeko Sheikh Bashir asangibwa Nansana mu Wakiso yazze okunazaako ennaku baakuloga onoonya luzaalo oyagala kugendako bweru naye nga byesibye oba nsonga za famire oyina majinni jangu akulombera edduwa ate nga tasosola madiini yadde mawanga akunaazeeko ennaku naawe olabe ku ssanyu musange ku nnamba y'essimu noti 7625 Okay, a very good afternoon, good morning, good afternoon, good night. Okusinzira simoto nakolwa leero ate munansasira nti program gye koze leero enyamba gye nyambaddemu ya babanda. Sgt Gutta banga tumunoonya nga abuze naye nga gyabadde eyo yonna omukama mulungi amukomezaawo nga musajja mulamu.
nange essaawa zino siri bulungi nnyo ndi mukowukoowu ndimu obulwadde naye nga nja kutereera kyo nti nno ngezaako okwebika empewo nange ntwalaganya Sgt Gutta omwana w'olutabaalo bakadogo abazirwanako mu nsiko aboolekanga Museveni mu ttooyi basimiranga Museveni koza bita batya obunya bamusimiranga toilet futi B futi 3 ng'atambula ku skuta nga yeetereza UIP 10 n'omuleetera toilet paper bayitanga ebikookoma mutabanyi bwe n'omuvugira kagaali n'umuhoozi ng'asoma no Kampala bayita Rohana mbadde gwe navugira kagaali mbadde omuvugira kagaali naye gaba ye bamuvugiranga mu cross country awo ku Old Kampala kati atambulira mu Prado ya milioni 8 ne bakusuulawo baatusuula nga bakadogo babasuulawo baatukozesanga amadaala ba Museveni be batujja mu masomero mukulu tewawula Museveni betwogera tetuli mukulu mba ntebeyo naye abantu bano bambi balowoozeeko omanye abamu mu nsi muno buli muntu alina weeyagalira buli muntu alina kyasobola okukola Sgt Gutta akosa flashlight nga eddoboozi okutuukako kuba bulwagezako okutuukako mumukube enkokola ne twebuuza lwaki mumutuusa ku kino ekintu ate si Sgt Gutta yekka naye n'abasigadde bangi naye onaavuddeyo to express himself because Sekitoleko yamuwa milioni 2 omanyi baali bagala mu obutwa Sekitoleko yatambula n'akwa ne bamuyita mu office bamugamba nywa soda kifuba biki naga mumpa biki yabifuna ebibiri ono we bwayise oyo alonda scrap lieutenant kadogo yayingira mu magye emyaka 9 mulaba alonda bucupa scrap awe bwayise batwagaliza anti tuli baganda na baganda bakabe babona ndaba abaganda problem weri gochimanya abantu 10 abasooka mu NRA okuva ku Museveni RO001 nagambye amini ki Uganda officer Museveni resistance officer up to now actually resistant siva kentebe sigita RO001 abantu 10 abasooka mu majega president Museveni mulimu abaganda 5 kitegeeza ki Cholika amajego nagaba westana anti kitegeeza ki mulimu abaganda 5 mulimu omululu omupita kerimu mulimu omuteeso omu omongini nabali abaforonasa abafuna namba ate mbadi muganda abo tubateeke bali twogera bannansi ko bali bapirika bagita mabazirwanako abo bambali tonyumya CDF nange kyanyinza okuba CDF kale tubaniriza ku mukutu the flashlight in Uganda na Korea people in the diaspora people in London people in Germany or wherever you are tubaniriza ku show ya Sgt Gutta labise nenge chimiso nakulwalire kumubuza nga yazirwanako emundu nga zifuse emundu amasasi gagafusa amasasi bindo be mwarwanira ino government jemwale tambuyinza mwarwanira government kuba bakubi masasi choke yaddalaze bucyanganzali bwanze na sadasa ko president mulayenna ndabye ko mukuru tibahaburo yekka Mr Museveni gwenda byeko yekka mpulanga bamugamba musajja wamanyi musajja mulungi yanunule gwanga alitadde musanyu kati omwana wange ngenda kuzaala omwana ambuze daddy eno Uganda je mwaleta ino wetu Museveni mwalinga yeno bifanana engudo zigwamu corruption efuse corruption ekisiyaga kifuse ekisiyaga ettaka babada mundu entobazi zifuse entobazi naye ekibuzo kiri nti amasasi wakigafusa amasasi engago Gutta yazirwanako olowooza kiki lwaki ebintu bino biringa bwe biri mu nsene ya Uganda na Uganda mwenamba lamusiza abaganda bafa abali ebweru abali Saudi Arabia abali America abali London abali Switzerland mikwano gyaffe bonna abali China kaitesi watulekawo oli Denmark lugwama watulekawo oli mu Australia Kasule Australia Kasimu Uma Kasimu Boxer Destroyer America Kenya America nabala bangi mwasalamu ebintu mwabirabirawo ne mugamba no enough is enough Museveni tugenda mufuna mu kirungi era leka nkubwira abantu bandabe ebwe ne bagamba Gutta yaffe tubeewuunya ffe twabirabirawo abamu abana ne batunda obuntu bw'abazadde ne badduka bali ebweru beekolera byabwe naye ffe ne tulowooza muzaga vumilia kyeki kuvumilia kwe kulinga kugala ogamba
kansibo omutima nyingire mu njuki kampambane kampitewo nteko kujjayo omubisi gw'enjuki ne ziruma n'engoma kyoyagala n'owira ffene ng'awunya akasu n'olinnye ennyo ennumba ne ziruma n'ogamba kikino naye nga guffe n'okola ki olwa ffene oli omugyeyo kati muzeeyi yajja avumiriya ebirungi biri mu maaso nga tulaba omusajja omanyi yavanga e Nairobi nga yeesize kazigo andi tibabulwa nga asayininga bw'ati ng'ate yanywa mata mukulu Museveni ebyanzire mu nsiko yalina ebyanzi byessebo amata anywa olidde era olunaku lumu mu nsiko aveeyo ebweru mukyala we yali Sweden oyo Janet kati atuuza olukiiko bakamanda mumanyi baŋŋambye muleeta abakazi mu barak mu kampu z'obuyeekera mujja kuleeta bambega biki omukulu omu n'ayimirira abaami naye yafa n'agamba muzeeyi bamuyitanga muzeeyi Museveni abakyala naffe tulina ebizibu tuli bantu bakulu gwe lwaki otulekana n'ogenda e Sweden oba ogenze kukola ki oyo mumutwale mu kinnya okuleyo ki anti yekomera twalina ebinnya obeereyo wansi mu misota yebakuti yekomera naye omusajja yamugamba naffe abantu betulina tubamanyi kyeki kutwala e Sweden naye nga naawe okiraba kyekyali kimutwala e Sweden kulaba ani Janet kataha omuyita Janet ateka embabazi yani gonna amanya gaabwe kati nolwekyo story empanvu nolwekyo tuzze ku mulamwa nekisooka njamutegere President Museveni yani who is General YK Museveni RO001 na joininga President Museveni nga n'emyaka 12 nebanzija mu ssomero nebantwala okukuba emmundu gye nasooka okukwata najja ku road blocker nina kusooka kutta mu nsiko wasikoakanga kutta omala kutta n'ofuna emmundu emizimu gy'abantu gikurumbagane omala kutta n'ofuna ekyokwambala sebo leka nkubuulira ebintu byali wantu agenda okuwamba Kampala nga buli mujaasa yambadde uniform yeekera uniform eriko ekituli masasi naye nga batugambye abakyoli n'abalango babi era bwe ndaba kati essaawa zino nga Museveni alina okera olyema mutabani wa Lutwa alina Mawo Anthony General alina Bokena alina Omongi alina simanyi ba General Temawanyi alina ba Anjina neŋŋamba luli lwaki mwatugaba abasajja abo babi sebo nga sinza kulya nawe mmere gwe omuddugavu omunyanya gwomanyi abantu betwatta naawo njoininga President Museveni alina emyaka 39 nga nina emyaka 12 ne banzija mu ssomero n'abalala abala bonna baafa zisikyalina mukwano gwange nga 24 ogwokutaano 1966 President Museveni ajoininga Obote ng'alina emyaka 22 Obote omulango fe Abaganda gwe twawa abajjajjaffe gwe baawa erinnya Bwete omanyi wano mu Buganda ffe tusembeza buli n'ekiyenje n'omusota n'eki naye se abantu omanyi bagamba Abaganda n'abarofa Abaganda n'embwa Abaganda n'abasuma n'ogamba what is this omuntu gwasenza aba bantu mu Luwero Museveni okujja Luwero yatalina yadde akakwate n'aka yajjanga refugee yes azze mu Buganda emuyambe ate kati first of all he deserted desertinga government Minister of Defense how can you go to the bush ejo yali treason act era ne Jamiru mukulu singa president muta Jamiru talina yadde mundu gye bamukwata naye Jamiru ali blank ere musanga gamba njaguo zangu fulume Jamiru era Jamiru lumwa ajja kufuluma tyo mukulu wa ADF nengoza ADF maze emyaka emeka ADF twagitandika 89 ADF olodi Kampala awo ADF ya twakalwana naye emyaka 34 4 years kati basitudde amagye gonna gali luddawa Congo kati abakulu bali mu Golodi Mayini Koroti Diamond simanyi mbaawo simanyi biki abala bajja kuvayo n'okuwasala bawasizza olidde ezenkima biki kati bagamba singa sekedi tatugoba tubeere Congo gomanya ekibala ekiryawo amafuta spare w'emmotoka simanyi biki ebintu bingi nnyo olidde ebikolebwawo okay ekyo kimu now President Museveni nga joining Obote nga alina emyaka 22 n'akola mu ofisi ya president Obote nga tayinza kutuukirira Obote report as one kati
kyobola njogera ku muntu gwe mmanyi kuzi Museveni abala Museveni mulabulabi walinga atambula ne toilet egula milioni 5 eyo emmotoka agimpe ngene nzimbe eddwaliro waffe emigadde giyasulanga ne ayina toilet 3 kati n'omwana naye agala kuba ne toilet. Yes, nze ndowooza munanga abantu abatuliza bali ku mukutu ku online television is that it is a simanyi Museveni simanyi ebyo biruma banna Uganda ebyo bigambo bino mwe aba President Museveni n'azaala mutabani we Tanzania. Museveni simanyi na president awezze emyaka 29 olira ekyo ne kibeera bwe kityo mu 74 n'azaala General Kainerugaba omwana mu 74 esaazi no General yalina emyaka 9 nga President Museveni agenda mu nsiko. Lwaki yamuleeta mu nsiko naffe ntukuba naye ekikopo esaazi no ffe twandibadde lugambe yes Kainerugaba ajafuge twabonabona wamu naye sebo omwana asomedde ku blue band ayambadde General yagambye embuye ayalakulaba kuwa maama we kirabo okufuga eggwanga. Imagine mama we yani Janet si yamukuza bako bamukuza bukuza ati bamukuza buki naffe famajege gatukuzizza mbadde mind Kainerugaba mu Janet ya muzaala ebigambo biwanvu tobinjogeza kakati President Amini n'agenda Tanzania Museveni ne balwana okuva 7 paka 7 alwanirira ki buyinza kufuna buyinza olabali that is revenge uchaba kubanga Amini atutte obutebe kati what is wrong kicho yagala mu government gendera yeye walo kitulo olundete naye bagere Tanzania ne bakampinga for 9 years ne bajja okuwamba ki Amini okuwa Museveni okuwamba Amini nga ine emyaka 35 ya muvubuka yo kyalaba buli kintu necessity limuyita musebo nga balowooza ate kati ayambala bulletproof naye luli ng'omusangawo tumalako lulu nolule no waka tumalako manyi lule yali nanyini kikosi gundi plani yabwe kakati amala asalamu ate agende mu nsiko alwanyise ki ate menta we Obote olwo aweze emyaka obusungu yagamba babba obululu naye waliwo olukwe bali bagenda kubasalako emitwe bonna Bakagame Rwejema Museveni okwo abacholi bali bakoze motive simiso opono kyako manyia musiba mu go down emyaka 24 nga tumaze okuwamba gokimanyi ekyo ate bwe yafuluma naddayo lango ne bamulumba ekiro ne bakuba amasasi gwoza mundu amasasi tugenda bituukako simiso opono kyaka yafa bwatu yamusiba mu lubiri go down emyaka 24 sikuta lwakasisi yali minister security ngabula bwati jimwezi na musibe emyaka 23 eruzira lwakasisi n'alokoka Museveni ngombo godeko binjo anti twogera kati twaga tujjeyo omuntu mujaga twachogera ku president manyo baloza abantu bogerwa oyogera ku mama Janet gumanye mu state ya entebe mu SFC no gamba nabadde nkuma wa Janet manyi bakusiberuza ne bagaba maje banga tatadde ko mama nina mama wanga atongamba mama Janet kakati President Museveni ayingira ensiko mukyana mugumu agenza okulwanyisa Obote nga ina statement eji ngenze mu nsiko kulwanyisa ani Obote yabba obululu naye tebereza agamba yabba mubba yafuna obululu 3 akake n'akamukyala we n'aka Crispus Kiyonga deka nawe linda ko soko okube linda ka abatulaba tugatwetegereze olwo okulonda kwali kwa bantu bameka Obote semwogerere ne Museveni UPM Obote semwogerere ne gundi ne semwogere Obote ne Museveni bebe simbawo kati Museveni Minister Defense lindako olwo Museveni okufuna akaluluka mu Uganda yonna busatu mu Uganda yonna atani yali amumanyi yava mu ofisi y'Obote Tanzania avude Tanzania azze Obote amuyambye amwadde kya Minister Defense yali aganye no muwe kifo okay nange nja kusaba mukuti bahura nkukyazeko onyonye bigambo bino bakituufu wafuna bulu busatu era ojja kumbulira masa okwate Kampala wano nga atyana mu mukaaga Mr Museveni kati general nga ine emyaka 42 eta najifukira mu nsiko omanyi buli wobeera okula okibadde okimanyi
omanyi kati ali kyankwanza ali kuba minisita abakolokota naye era akula enjala agenda okukera ku makyanga ze zakuze olwanti agenda ayingira ekinaana panaawo President Museveni afuze eggwanga emyaka 37 bw'ogigata ku giri 42 gibeemeka 79. President Museveni gwamanye egijo oba alina 12 oba awangalanga nfudu egyo gijo alina emyaka 79 ejange Jomanyi Jemanyi kubanga kuze naye mumanyi ngomusimira toyi ngaina nengattemu ne canvas ne kawunda suit n'abaamu wange engoye singogama nkugambe nti haji kibazo nagamo no mukyalo omukyana mukyaza haji kibazo si ya musuzanga nga si ya muwanga ku yangamba bwati hajati ali wano ali mbasira mbaito batya jito bado chatulya tubatchale ku President Museveni aine myaka 79 kati njogera ku muntu gwemmanyi kubanga ebintu byonna ebintu ayogera ensi n'eggulu sinza kulumba afande mbaddi mumanyi afande mbaddi yali ate manyi wakoma yes CDF naye wendi yeno Museveni kubanga yalagira banne nti amasomero gonna mu closing holiday mbagambye Edmas nabagamba mkatambi Edmas Tomu wali afande Jacob wasimwe namubuuza abaana bewaleta mu esomero damba ndagamu kano one thing let me tell you abantu balowooza ntwagala bitibwa bano bo bannaffe balowooza bagende mu nsiko bafuuke ba general bafuuke biki era mulaba babagenda bazika helicopters ezivaayo family ne bazireka milioni mmeka naye kati ffe teri agenda kutuziika helicopter tugenda zirabako that's one thing naye abaana baffe betuzadde ffe tetwasoma n'abaana tebasomye olidde kitegeeza ki mu luwolo triangle buli maka gali mu akawanga mulimu omuntu yafa mulimu omwana yavaamu ne bamutwala mu nsiko twabaziika ggulu twabaziika Mbale twabaziika Jinja mayiro 2 twabaziika Kongo buli everywhere olidde gende ekapeeka wali genosale wali cemetery yard ya UPDF emitwalo 3 gyebasa kuliko office ogu jeti mwebazi bebalete etteeka amajiba gaziike wali abana babase Somalia mubatwale ekapeeka saa zino abazadde baliye nabamu tebamanyi kituufu kubanga baganye n'okwogera ennamba eyafudde kati buli muntu agamba n'omwana ngali Somalia oba yafudde abantu banayuganda tebateredde but why tuwakye list nti bano bafudde bwe bizze kubanga leti muteri bw'oyingira amaje era simanyi lwaki abajasi babagamba nti oyingidde amaje expect 3 things okuwona omaleko emyaka gye gy'amaje 12 oyina okuddayo wamwe oyina okugulu kumu oyina okukola ki okudda ng'oli mulamu badimanye obuzanze ebintu biri bisatu okufa ngende Somalia okuyamba Abasomalia olidde bave mu ntalo ze balwana ez'obutujju naki naye ate Somalia gye tuyamba Abasomali bali mu kisenyi nze waliwo byentunula lwaki tugoba bano nalo ne bagenda tubayambe lumwe eri ensete mwagala kufuuka amini yagoba abayindi anti twogera biyo kubanga kati bano bebambega babali babo bajja babo singo leero bagenda kuli nnyonnyonyi babo kati abaana bafudde imagine 10 Lieutenant Kano ebyenda babikubye ne biyiika n'alaba talina kyakko naye ne yeekuba kati family ye ebintu by'amajjo omuntu bwafa bikomaawo nze tuzise bannaffe bonna tugenze Rwanda betwalekeyo mu mountain muhabula batwaziike eyo tugenze Kongo twaziika Buta Isiro golimo muzimu gwewa temuli mwana wa President Museveni twali mu nsiko kani Lugabo oyo gwolaba nze nja kukyogera abantu bakitya ate kani ne ba general tutya ate tumanyi kani Lugabo mutabani wa President tetumanyi wagwa alina bangi Jeno muwezi kani Lugaba ono tetumanyi wagwa baita timu timu one thing afande kani Lugaba tanda pamaje zisiwe serving officer one thing inze nabagamba nze sibirangako mujasu wa President Museveni fetwali banunuzi liberators netumala okuwamba ne bateta bifayiro byabwe tubijjuze emyaka 9 n'emyaka 3 lizabu emyaka 12 ne batuyifuula abasirikale beggwanga that is wrong it was illegal how mwatujja mu masomero tulwanyisa obote tuddeyo tusome tubeera abantu abanene mu ggwanga President Museveni yakitugamba nga musiko naye ekyava mu myaka 12 twayingira myaka 2 3 kati tutambula naye ye yalita yalinga nafu era president commanding chief chairman NRM
ebifainanga bimeka naye ffe si yali isu sibitiibwa olidde sikubeera general nyinza okubuulira President Museveni yalwanira mu Luweero teri general n'omu ali Luweero gwogamba kangendeko wali gundi ndejje ndabe ku general ndooza n'amala ekizibu kyange teri naye Jeno Kasaka Jeno Kihande Jeno Gundi Jeno Sale Jeno Sajusa Jeno bonna bava mu West sabo n'abaafa babakuza n'omulamba gukuza abaana ababe bonna sponsorship State House basomye batumwe baze mu balaba boogera n'olowooza ensege IT information gyobera nti oba yasoma n'akwata ne ku Katonda bw'ati ani batumwe baze tubalaba boogera n'ensi n'ekankana olidde abantu bafunye ssente mu gavumenti eno ze bataakolerera olidde era nze nebaza abakulu mu magye abagamba Gita zino lanka zaali zammwe naye baabalyaza amaanyi nze ngenda kukoza Jeno nina lanke wa Katonda not mine nakanko yange saagala ya muntu kubanga abandi badde bagamba alonda afudde Gita kwate yalonda ne batwala guli omutumbi naye omuntu bwafa ani gwe bajja kolanga era bagiziike enkuyege ne zirya n'envunyu ne zisanyuka ne ziseka kolole ziseka ngoyikuba nnyo sikukuba ki leta stokoliyo panao let me tell you munimbye limbye ensonga muzimanyi president n'alagira kino ne mulimba nafa ne mulimba nagweddalu mumpise yise tugenda katukuwe ebisatu oba mumpo bate mumpa mulekeyo Uganda na there let Ugandans be my judge olide tujje mujja koza isima bamuse omaya abadde ayogera bwatu tetujja kutya jakana yafa ne Gita bajja mutta please yali jimu je nalete nzite for the facts but this are records ayebo aligamba Gita yayogera ate eti nabagamba dda ne mumala munzita Uganda rejyotegera nti mwe mutta abantu yes kirumira yayogera wano bye byadde musajja yalaja na police obubbi police muli babbi omusajja bamuziika wali n'alaga n'omuti nti munteekanga wano ne basala oluggi lwe nga mulaba omusajja ne basala oluggi teri general yavaayo teri IGP yavaayo Kayula yaliwo omwani bamukuba amasasi kirumira n'afa n'olwekyo ensonga ze twogerako mu sitwale serious waliwo awoza tebisoboka no the issue is President Museveni bwabanga tavudde ku ntebe naye let them change the system olidde system etambule nti yabana Uganda banaye we are not refugees in this country kubanga abantu bali kulyamu buli katulyemu mbe bali manya katulyemu kulyamu ni which way abantu babbi amabaati singa byabadde wa Kagame singa abantu bonna bali Kanombe prison Kanombe Kagame yasiba mukwano gwe ku luguudo Kagame ne bamugamba anti enguudo bateekako leeya mmeka leeya mmeka nti Kagame n'agamba leta pick up teekako ensuulu biki convoy noli mukwano gwe ne batulayo bategaba tudde Rogers watu kwa Kagame n'agamba stop you there now leta ensuulu olira tugali natoka mu luguudo n'agamba tandika okusimaawo nga bamubulidde nti leeya zirina kuba mmeka ttaano yasanga nnya n'agamba mukwano gwe bino bye mukola buno si bubbi take him to Kanombe prison mukwano gwe yamusiba Kagame TV zonna ne ziraga Museveni asibye embabazi olaba kitegeeza ki lwaki mwagala ggwanga lyammwe lwaki mwala kwefuula bannakyemalira mwagamba amini dictator obote dictator ezo ze tamu zeziraga nti bye mukola tebiriiyo bwekuba nti oba nabbanja mwali agende Luzira bwe bagamba nti baagala Luzira nandutu Luzira lwaki musibako abamu ne muteeka mu makooti ate abalamu batya ng'obyali wali simanyi lugolo biwanvu maawe mu ekika kimu akaaba obuzigo obw'ekirogo olwa alabye eki tasongako mu nkuba talumwangako nsekere takolanga ki akaaba ololaba President Museveni akusibye nnyo lwaki mukola zonto wamwe mu gavumenti no gavumenti abantu baafa President Museveni agamba ensi yagula musaayi temuli mwana we n'ogu
kanyiruka twandi muleseyo wali ekanyanda nga tumuzise netumanya yes tanuru naita gwaita mutanuru weka nafe sebo twaita mutanuru wavanga ne mukibuga mu Lusiko nogenda ke Kenya nogenda Sweden olabe ku mukyalawo but why abana bafe babonye gomanya amaje gafudde ba orphans omusajja juice natuka mu office minister na Gita bacha bagala tebatwagala ne mutunulira bwenti ne ntuna mayo zavaamu erukungiri okutuka e Kampala wali asula aba munyonyo ba muyengo bawwa ne mugamu apande obuziza bulungi abana beruwero abazadde baba abafa n'abantu abafa mu Luwero mitwalo 8 mwali muzeyeke Luwero ne mubakubagiza oba ne mumanya nti abantu n'okuzimba baddamu budizi ne bazimba ennyumba zonna zaakubwa. Gita kankusoleka ekirimya juzi batugamba nti no meka ya Uganda meka ya NRM yali Luwero ate neraga wakati katoze ekyaliwo wali MP wa NRM mu Luwero okwo kwekuddira omuntu eyandyesize ebizigo ne bamusiga blue band awo Luwero President Museveni ekyo nkigamba twaba naawe okimanyi twabasenza Masenza Museveni ati Museveni yagiyeyo yadde muganda we olira ne bakuwa ente ne bakuwa emmere ne bakuwa buli kimu ne tusurvivinga okutuuka mu Kampala ekawumu ennaku zompala yeyita muganda bampa ettaka ekawumu era abaganda bampa ettaka alina faamu ekawumu buli mwaka yagamba faamu ye muwa $5 million ye nga ye naye abantu bewalwaniramu mbuulira genosale yali wali emmotoka ziva ne Kampala ba professor bagende balabe genosale ekapeeka tebereza imagine bendera bagenda genosale naffe twandibadde bwe tuti bajje wajjeno Gita olidde ye yatika ki twasulanga wamu sala asula ku bitogo ku bisubi amazzi tunaga amayanja olidde singa amayanja teyaliyo siga twandifudde twabukanga ffenna amayanja okumukulosinga omanyi twakulosinga lumu twabuka ne Museveni oyo abaana balani bagwamu ne bamu abijjukira ebyo kwegamba byebiruma bannayuganda tu abaana b'abasirikale abaana babonaabona abaana bafuuse bapoota abaana babonaabona bakola emirimu gye batandikoze abamwe basabo ba juzo owa eritumwene abaana mutuyambe mutuguyeyo ku nnyonyi mama agenda alambulenge ente omanyi nnyingi okukuduula first of all eritumwene taka yabbalibbe okimanyi nti tumwene abantu beyabba mu ttaka eyewaabwe yabalekana mu 10 myaka abiri matoro gezgeza muri abararo ne muri abanyarwanda cyamuranye nasiba genero yasiba abanankole banne lwataka yagaziwe omukyala juzi yatusaba ttaka abaana b'ennyonyi helicopter ambulance ente zaabwe nnyingi tebalumiddwa etumwine kufa batumwine abwe mumulaba kyokola banze ne abantu basanyuka gondi yafudde tumwine omwana yali agenda musula era na budde wa justice kisambira simanya ayogera biki njakoleoya nja mutomeze motoka tumwine omwana yali agenda mukuba mutulera kumulumya njala omwana omu namuleka ku hoteli kumulumya njala namusibe emachindi emyaka ebiri okay kuba nti akadde katukubidde bagamba katukubidde empindi akadde okutukuba empindi mbadde nsaba tugendeko ku point and directive lwaki amasasi gafusa one thing bannayuganda namwe abatulaba mutegere ekintu kimu Uganda tulina mu factory y'emmundu Uganda ekola emmundu ekola amasasi ekola bomu ekola land mine ekola buli kimu omanyi let me tell you ekyonoonye Uganda kiri kimu abantu batyo okuvayo ne boogera jangu ku radio bwire bannayuganda tulina kino tukoze kino era Museveni atuzikoledde kino atukoledde enguudo naye muyimba flyover simanyi biki mubagambe tulina factory tetukyagula mundu bweru emundu zonna ze tukwata wano ziva nakasongola that is one thing katebereza akola ku mashini eyo mumusasula bulungi kubanga efulumya amasasi milioni emu pamasi mumusasula bulungi oba ayoolako naye n'agenda alabe nti azimba apartment 2 abaana bakwata emundu ezo mubasasula bulungi kubanga let me tell you wano mu Uganda osanga we bazimba basibya amabaati naye nga munda mulimu abantu balina emmundu ne weebuuza abasulawo abasirikale awo naye nga bajja kiro
uniform ne banga temugiza mwambala uniform ninga baba signinze mu barracks bantu 11 nibaje ne bambala paka nyumba lweri gwa apartment lwaita deploying amundu afuna obukadde butano welfare mbi ebyo nate mubibanyi botugenda tubyobola abantu intelligence nugamba there is this olimba jita abafande gundi yabasindikayo oyo omwana yayagala kusimba ku nyumba ayala kusula kawa lungi mu nyumba ya Taylor olidde leka kulowooza nti alowooza by'eggombe eri mu kasisiri waabwe gye yava lwaki takwata mundu n'agiwa omuntu n'agenda talooya mugende mugamba abantu ebisosonkole balonzewo ebisosonkole era nze nseka kuva ku Amini ndaba abajaasi balonda ebisosonkole bagenze bichekinga teri kisosonkole kiraga mundu nti yeno yabadde yawagonde tekiriyo zindi maje ntegera buli kimu teri kisosonkole kasa kifuma mu sasi ne kigwawo balonze lwaki bayita se bamanya bagenda batega lwaki babijjawo bagenda nabyo bandu kuye tocha kikino kyakirwa baleka no sense why teri kisosonkole era ekyo polisi ebalimba batute kisosonkole balonzeeko kati okero bamukuba meka 28 omuyindi bamukuba 18 gondi kichuli bamukuba 6 ono lawyer bamukubye 8 naye gonda mukuba gachi olwego bakubye mulala lawyer wali endeje mukisa bamukubye jo naye lwaki mukuba mangi fe musiko twakwatanga emundu ngeri mwa masasana naye tukuba road block ntwale mundu emundu ze mwala batuwamba Kampala mu 7 taina gibwazijja Gaddafi yatuwa emundu sibaza ali kinana Tanzania netuwa bushigani abana batambula okuva e Masaka paka mutukula kwetika mundu mukuti amasasi gafusa amasasi mu gwanga one thing emundu eziri ebweru mu bantu zisinga amaje ga president Museveni Sergeant ebigambo bino bibyo byange ngajita nkiddamu bantu banonyegwe ba intelligence afande birungi nkuwa mirimu kati banga office zamwe mwoza muri bizokoze mukuba abantu mbawa mirimu police side mbawa mirimu afande magambo mbawe mirimu kati emundu eziri ebweru zisinga amaje ga president Museveni 1 osanga omuntu avuge motoka mukazi mulimwe mundu nobuza yajijjawa no sanga omuntu mubala atudde pistol yesumula bia oli webuza kati pistol yazze twali opena so basanga oli beyagala ndio manya tuine mbunda tukalwa Museveni akatero obusinge fucking mbwa waliruddawa waliruddawa ayogerebyo pistol nogitwala mu bala eguleyo chupa ya bia ni bakutege nti olina ne pistol goba yongo balaba nze nkola research era mbalaba byemukola ebyo na nonsense ebyo naku kuleka bintu nembera lakizale bana beka mikwano simaya majesi manyiga bana beka that is nonsense in our regime emundu ziri mu bantu akena wali yakuba kanyamunyo yakuba akena waliwa erugogo naye banonyereze yawa kanyamunyo emundu nge yajimwa muganda MSFC neti basola kumusiba mwana weka nati no oide abaganda n'abarofa abaganda n'embwa abaganda n'ebihalala abaganda ne abaganda bimuvuma nga babayambye wantu ajja okuwamba omusajja yambadde lugabire mugamba afande jamu ekigato yambaye butu yino ayo mutiti kuleke ngito yange njikunda fucking mbwa tutuse mu government yambale ngatetegere kofu kama jege gwanga nti tinkubasoko okunaga lugabire yange emindi ziringa emindi obubanga esazi no bafuse no mota kyagala kumulabanga afuwa ku mindi olidde bala batuka America nenga muze yatugamba nsigazo talwa abalalo temwandi mwali mabega enyungu yaragala ki base yimire kulo kubanga osudde mindi bwajja kulinya basa jana akagugu akagugu twabasange eyibanda nga batunze ente sente bazisutula bagende basimye ekinya wakaba sibye mu ndagala bazike mu kinya nengambula nababalala ngabana bagende babba bazitwala baziba mawe kati kwegamba olabo nalwekyo okutta abantu nze nkivumirira President Museveni yagamba teri muntu ajja yagenda ku radio Uganda nalangira we have captured power. This government of dictators, they are no longer there. It is a fundamental change. I have come to change the history of Uganda. What?
emundu ziri ku street omuntu akwata emiyembe mu kibuga ku motoka ya KCCA kujjudde emundu kuliko amaje kuliko aba KCCA kuliko aba poliisi mu kibuga kati KCCA mukola mu mwafuna mu ka self defense omusajja mukube olukokola naye omukazi ow'emundu yagamba n'asamba atunda ebinyibwa n'asamba atunda ennimu in Kampala city abazungu bo balaba nga bakoyifa this is Uganda gano ge maje ga Museveni liyare ile komanda na CDF n'agamba amajiga bere ku KCCA what are they do corruption that is corruption omujasi wava chova president yagamba teri road block amaje vuga byovuga bakuba amasasi ge mu luguudo genda ababbi ba muse naye because amanye kiva mu road block corruption nolwecho bazimba ebizimbe byemulabyo ne by'amaanyi munda mulimu abasirikale babaleeta kiro ne bambala civilian emundu ne bazikweka bwafuna diru na deploying emundu bazi deployinga omuntu ogende Somalia awaya akakadde ne bakasasula ebbombo agenda afe Somalia nolwecho mubirabye abana bafudde necessary way kaka jitonjeka okuboliza ngatunatera okumaliriza nti amaje agatiddwa mu Somalia nti ekifaananyi ate omusajja ono gwe bayita simanyi manya ga matuufu naye bamuyite enanga oba mugezi wa poliisi ate bano bagamba mu luzungu tukiyita lying okulimba naye ate wano mu Luganda bakisosowaziza nti kulaije nti nyankole nti alimba bulungi kulaije nti limba bulungi bamwita kulaije Felix kulaije mukwano gwange nnyo era tukiriziganya nejali agajita nati byayogedde ku maje yagamba ati kyemba bwire bana Uganda kiribo kiti nze nabagambye abaana be mwasula bakadogo bannondo okuba PRO gwe mwogeze wabo Child Soldiers Voice of NRA in Uganda wewa bino byenjogera afande kulaije ekitufu akimanyi naye byayogera naye ntebe yajagala kyo kimu alina okwogera n'atulimba ffe twalwana entalo zonna ano sina lutalo lwesirwanye kuva mu nsiko nayeta Museveni nayeta NRM nakubako nakiraka nkubyera kwenda ntambuza kigere kuva ggulu paka magamaga nkubye nali ngenda kuba Kenya ntambudde okuva Tolo paka ggulu ntandise Konyi ngenze Rwanda ntuterweje matote Kagame ngenze Congo ngenze Sudan byonna bikolwa mbimanyi abajasi bafanga naye ng'owera spokesperson yagamba bafudde basatu wembijegala okubuuza olida kubanga tayinza kujjawo kiri nze nali nwanyeko front line ne tufa abantu 700 okiraba era bali bagenda kubaziikayo singa tebyali bakulu kumanya baani family za muzeeyi kiki emirambo ne bagitwala eka 700 soldiers ADF yatukubanga lolenga zipakinga kireka nogamba abo bagenza ate bagenda batate ne batika abalala ebyamaje ebyo byemulabe Somalia that is changing step in army badisatwa kati baba kubye kati abalaba wake up tegeera nti eno Joseph School ya mmeri ya America omanyi batukende bali bine babita apples bamubira mukaga sima ebyennyanja agaganene agava Somali gava America gonna n'okududa gadudane ebikoke ebyo nebinene bwe biti bya America omanyi bagenda okuva Somalia sebonga abasajja balinga abayina embuto z'abalongo aba Somalia myezi 3 nga zigwabo n'omubuuza wa Somalia ate mu bintu naye gwadduka anti aliya kumata aliya kuki aliya bulungi now that is a dilemma kati mwategedde nti eri front line those are terrorists bali basilamu that's what they call it jihad omusiramu alowooza mwekyo jihad what does it mean omusajja yesibako bomu n'abuuka n'omuntu ye n'agenda mu ggulu kiri mu Korani kati tegera abantu boogendamu nti si muzannyo ate gali maje ga ggwanga okay omanyi jita obudde obusinga bagamba entasima ebulwagiwa mwabatulaba era abatuliriza bannange kino ekifo mwe tuli kubako ebyokulya kubako ebyokunywa n'olwensonga eyo mujje mukiwagire mukyanirize tujja kukulanga nosonza obudde obusinga abajje wano bafune ebyokulya bafune ebyokunywa kino ekifo kirungi nnyo kisangibwa eno kijja kwogera